Olugama talina waka ndabye ng'alina mukuwaka waka mulabye nga sisitimu kagejjagejjamu oba yanywa mugejja wabanga ye Lwasa kati ajjawo oluvubumu olugama talina waka ndabye ng'alina mukuwaka waka mulabye nga sisitimu kagejjagejjamu oba yanywa mugejja oba oli baali bamuwaaliza oba Lwasa gwenda byalina waka ate Lwasa gembadde manyi bujo nga talina waka kati Lwasa ono omutuufu alina lwaka ekyo kikola kya buswavu ne Bayibuli tekikkiriza Katonda teyali musiru Pawulo akamu akalya nga tekagenda mmanga senga omusajja omunaddiini vumirwa ebikolwa ebyo abaana abalaba bajjo temubigezaako temubikolanga Mukama ajja kubanyiigira omuntu Katonda tamuwa mukisa babisiraani abaana ono ate emikisa gye abafuuse public nuisance abaana abato mutambulire mu kutya Mukama temubeera mu bintu bya nonsense bwe bityo kuba fe tuli basajja bazadde tulina abaana generation eno ekulenga etya Mukama Katonda tugiyigirize Bayibuli Katonda yasaanyawo Sodoma ne Gomora lwa bikolwa ebyo Lwasa byakola ye kate kyaswala aswaza buswaza era mukubiriza mukulu Lwasa nze nga chairman we muyita mu discipline committee tugenda mukuba emigga 3 kubaffe bapromota ab'erinnya tetukola kasasiro oyo kuba tulina have plan tulina kuba kyakulabirako tulina condemning search nuisance acts kuba ayina omukazi uli mumulabye oyo omukazi ndabanga omukazi nga n'omukazi naye talina waaka osanga ne enjo talina waaka nga musajja wo twanoonya waaka manyi abasajja baba n'ebizibu era aswasiza nnyo ffe abasajja abakkiriza mu ddiini siina bukakafu nti Lwasa yali mu katambi ako kubanga bannabuddu ebiseera ebisinga batera okubeera abagunjufu ebintu ebyo bitera kubeera mu bisenge era babanga ddala Lwasa nze kyesina bakukkiriza kubanga abannabuddu batera okukola ebintu bakozi abantu bye bakola mwenna this generation but obiteeka mu open it don't look good for everybody to watch. Maybe it's good with you for you. Abikola konsigo kabikola. Babikola. Eyo bakola ebyo. Kati yobola video yetambula nnyo kwa buli muntu. Wamusanyusiza go video. Nesi kiwanti yegwe. I still have a feeling. Nti omuntu alina banyazaala, basezaala, mikwano, corporates, friends and business partners. Oh! I don't want to believe it's you. Many internet but in any case, we again there is a chaliwa. That was a very nasty video. Nasty just for eyes collectively. Nayenga we muziba. I would never be determined. Ali mugamba sirinzeka. Agamba sirinzeka Darius. Bulijjo manyi ndinzeka sirinzeka budombiri bada enekundi ay. Bulinako manyi ndinzeka we bityo wekola ki we biri.